Twebaza Mukama Katonda waffe akyatukuumye era n'atuwa obulamu okubeera nga weetuli mu nsi muno nga obulamu bukyali mu mubiri ogwo okusobola okutuukiriza Katonda ky'ayagala tutuukirize. Nze naawe twatondebwa okubeera ku bye tutuukiriza nga tukyali mu bulamu buno. Ogwo gwe mulamu gwe tuliko, temugwerabira. Enteekateeka Katonda gy'akulinako olina ogituukiriza. Tuyiga ku ekyo okutuukiriza enteekateeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Kati tutuuse ku kitundu kyaffe ky'e12. Kati bw'obeera nga ggwe otandise na kino weemanya nti emabega eyo eriyo ebirala 11 by'otannaba kubeera nga ogoberera. Kale kaakati bw'obeera nga otandise lwaleero kirungi n'obeera nga osubscribinga, ate ne bw'obeera nga watandika dda naye nga tosubscribinga nga tosabanga kubeera ng'ebintu bino bikusindikibwa buli musomo lwe gufuluma nga gusindikibwa, osobola okukola ekyo n'onyiga mu kadaawo n'obeera nga buli musomo gwe tukola nga ogufuna ku ssimu yo oba mu ngeri yonna gwe gy'otufunamu. Weebale agoberedde okuva lwe twatandika, naawe yatweyungako oluvannyuma era nkwebaza. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga kwaffe. Kaakati ku mulundi guno njagala okubeera nga nkomekkereza akatundu ako akagamba nti buli omu ku ffe olina ekigendererwa kya Katonda ky'olina okutuukiriza, naye nga nkakomekkereza na ennyingo egamba bweti nti Katonda yakubumba mu ngeri yonna gye yakubumbamu, mu kikula kyonna mwe yakubumbira okubeera ng'otuukiriza ekigendererwa kye Katonda yagenderera. Bw'oba nga oli mukyala, Katonda yagenderera otuukirize ekigendererwa kye ng'oli mukyala. Bw'oba nga oli mwami, Katonda yagenderera ng'oli musajja, Katonda yagenderera otuukirize ekigendererwa kye ng'oli musajja. Muve ku by'obwononefu ebiriwo kaakati ebyokubeera nti nno oli Katonda yaba yamutonda nga mukyala oba nga musajja naye n'awulira nti si kyateekeddwa okubeera. Katonda yatonda abasajja ng'ayagala batuukirize ekigendererwa kye ng'abasajja n'abakyala. Kati mu ngeri yonna Katonda gye yakutondamu, oli mumpi oba oli muwanvu, oli munene oba oli mutono, olina embeera yonna ne bw'obeera kale nga yakutonda nga olina engeri ey'obulemu ku mubiri gwo, Mukama Katonda ekyo yakitonda bw'atyo nga si nsobi nti yakola nsobi, naye yakitonda bw'atyo ng'alina kyayagala obeere ng'otuukiriza. N'olwekyo ekyo engeri Katonda gye yakutondamu toyinza kugyekwasa n'oga nti yennemesezza okutuukiriza entegeka ya Katonda eri obulamu bwange. Yakutonda ng'oli muddugavu, ekyo kye yayagala, n'omulala n'amutonda nga mweru. Engeri Katonda gye yakubumbamu olina kugikozesa kutuukiriza ekyo Katonda kye yayagala otuukirize. Njagala leero ngenda kubeera nga ntandikira mu Yokaana essuula ya 9. Ne bwe nsoma ennyiriri 3 zokka ezisooka, Yokaana essuula 9 olunyiri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Wagamba nti bwe yali ng'ayita, Mukama waffe bwe yali ng'ayita, bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Mukama waffe Yesu n'asisinkana omuntu, naye Bayibuli egamba nti yazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Tegaaziba buzibi ng'amaze okuzaalibwa, yava mu lubuto lwa nnyina ng'amaaso mazibe. Olunyiri bwe lutugambye bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Kati si Yesu yekka ye yamulaba, naye n'abayigirizwa be naye ne bamulaba, era abayigirizwa bo ne bamubuuza. Abayigirizwa lwe lwokubiri ne bamubuuza nga bagamba nti labbi oba labbaayi, labbi, ani eyayonoona, ono oba abazadde be kye kyamuzaaza nga muzibe w'amaaso? Bo nga kati babikwataganya na kwonoona nti abazadde be baali aboonoonyi abazibu, omwana alyoka azaalibwe nga muzibe w'amaaso, oba omwana ye yayonoona ng'ali mu lubuto lwa nnyina
kuba bw'aba yazaalibwa nga muzibe kitegeeza bwe kuba kwonoona nga kwe kwamuleetera ekyo aba yayonoonera mu lubuto lwa nnyina ekitasoboka. Kati Yesu n'abaddamu mu lunyiriri olwokusatu n'agamba nti ono teyayonoona, ono yazaalibwa nga muzibe w'amaaso teyayonoona, newankubadde bazadde be n'abazadde nabo tebayonoona, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Katonda yakikola bw'atyo ng'alina ekigendererwa ky'ayagala okutuukiriza, era emirimu gya Katonda gyalabikira ku muzibe oyo nga girabika gitya, nga Yesu amuzibudde amaaso. Nti Katonda yakigenderera omuntu oyo azaalibwe nga muzibe, ng'ekiseera kirituuka Yesu n'amusisinkana n'amuzibula amaaso, emirimu gya Katonda ne girabikira ku muntu oyo. Kati emmumba yonna Katonda gye yakubumbamu, ekikula kyonna nga bwe yakubumba yakikola kigenderedde nga kikusobozesa bulungi nnyo okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Teweevuma kuzaalibwa muddugavu, teweevuma kuzaalibwa mweru, teweevuma kubeera munene, teweevuma buli kyonna kyonna nga bwe yakutonda. Teweevuma kubeera mukazi, teweevuma kubeera musajja. Katonda yakutonda ng'oli musajja otuukirize ekigendererwa kye, n'omulala n'amutonda nga mukazi ng'era naye alina ekigendererwa ky'alina okutuukiriza ekya Mukama. Kaakati teweevuma mbeera eyo nga Katonda bwe yakutonda, yakubumba n'ekigendererwa, ng'ekigendererwa ekyo nti emmumba gye yakubumbamu ekusobozesa bulungi nnyo okutuukiriza ekigendererwa kye. Ngenda kukuwaayo ekyokulabirako ekirala eky'omuntu omulala. Ono ye tumumanyi bulijjo, gwe bayita Zaakayo omuwooza, Luka 19 okuva ku lunyiriri olusooka otuuka ku lw'omukaaga wenja okukoma. Luka 19 we tusanga Zaakayo omuwooza. Bayibuli etandika mu Luka 19 okuva ku lunyiriri olusooka nti n'ayingira mu Yeriko n'aba ng'ayitamu. Mukama waffe Yesu Kristo n'ayingira mu kibuga ekyo Yeriko n'aba ng'ayitamu. Olwokubiri, kale laba waaliyo omuntu eyali ayitibwa erinnya lye Zaakayo, naye yali mukulu w'abawooza. Yali mukulu w'abawooza. Zaakayo yali mukulu w'abawooza era nga mugagga. Kaakati ekigendererwa ennyo si kya bugagga oba okubeera omukulu w'abawooza. Olwokusatu lugamba n'asala amagezi. Zaakayo ono n'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali, n'atayinza olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi. Kati Zaakayo yali mumpi nga tasobola kusussa maaso ge abawanvu asobole okulaba Mukama waffe Yesu, naye ng'ayagala omulaba. Olwokuna n'adduka n'akulembera n'alinnya omuti omusukamooli amulabe, kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. Bwe yalaba ng'alemeddwa okumulaba mu bantu abangi, n'adduka n'alinnya omuti gw'amanyi nti wano Yesu wajja okuyita era asobole okubeera nga amulaba. Kaakati olwokutaano n'olwomukaaga. Olwokutaano lugamba awo Yesu bwe yatuuka mu kifo waali n'atunula waggulu n'amugamba nti Zaakayo kamangu, kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. Olw'omukaaga n'akamangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Kiki kye twagala okulabawo wano? Nti ono Zaakayo yazaalibwa nga mumpi, era olw'okubeera nga mumpi n'alemwa okubeera ng'asobola okulaba Mukama waffe mu kibiina ekinene, n'asobola okugenda ku muti ng'anoonya okumulaba. Naye obumpi bwa Zaakayo bwamuyamba mu kino nti bwe yalemwa okumulaba mu kibiina n'alinnya omuti, Mukama waffe n'amulaba ng'ali waggulu ku muti n'amugamba vaayo kawansi, leero ŋŋenda kubeera nga nkyalako mu nnyumba yo, kiŋŋwanidde okukyalako mu nnyumba yo. Abalala bonna bano abaali abawanvu abaasobolanga okulaba Yesu ng'ayitawo nga bo tebeetaga kulinnya miti, tebaasobola kufuna mukisa ogwo ogw'okubeera nga Yesu abalaba n'abayita n'asobola okubeera ng'akyala ewaabwe.
obumpi bwa Zaakayo yenno bwamusobozesa okubeera nga Yesu amusinkana n'abeera ng'agenda ewuwe n'asobola okubeera ng'alya naye, nga kitegeeza n'obumpi Zaakayo bwe yalina tebwamulemesa kulaba Kristo, tebwamulemesa kulokoka, kuba Kristo bwe yagendayo n'amubuulira enjiri n'asobola okubeera ng'alokoka n'okukyuka n'akyukira ddala n'ava mu bye yakolanga n'atandika okutambula obulamu obupya mu Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga kyava ku ki? Ku bumpi bwe bwe bwamuleetera okwefubako okubeera nga asobola okulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Emirundi egisinga ebintu bye twekwasa nga bye bitulemesa n'oga kino kye kinnemesezza, ate oluusi nga gwe gwandibadde nga gwe mukisa Katonda gwe yakuteerawo gukisobozesa okutuuka ku ekyo. Omu ayinza okwekwasa nti nze abazadde baafa, sirina bazadde, kye kinnemesezza. Naye ng'ate omulala ye ekyo ekyokuba nti talina bazadde n'amanya nti nze siina muntu yenna gwe nnyinza kusaba, kimuleetera okwefubako. Naga siina gwe nnina, siina wa Luganda, siina gwe mmanyi mu nsi muno, ne yeefubako okuyita mu ekyo. Ate omulala n'akyekubaagirizzaamu n'agamba nze kati sirina nfaako, n'abeera awo n'alemererwa okubeerako kyatuukako olw'okwekubagiriza mu ekyo kyali. Naye Katonda engeri gye yakubumbamu yonna ekusobozesa bulungi nnyo okutuukiriza ekyo Katonda kye yayagala otuukirize. Mu ndagaano enkadde tulabayo omulala, kati ono Zaakayo ye gwe tulabye bwali bumpi, naye ate mu ndagaano enkadde tulabayo omulala nga ye ate bwali buwanvu bwe bwamuleetera. Bw'oba osomye mu Samwiri ekisooka essuula ya 9 ne bwe nsoma olusooka n'olwokubiri, ebisigadde muli basomi ba Bayibuli mubimanyi. Samwiri ekisooka essuula 9 bw'ono tumanyi bulungi nnyo nti waliwo omusajja Katonda gwe yalonda okubeera kabaka, Sawulo mutabani wa Kiisi. Naye nga bw'oba otunudde ebisaanyizo by'omusajja ono, Bayibuli emwogerako nti yali mulungi nnyo ate yali muwanvu okusoolooba mu baana bonna Abayisirayiri. Buganga bwe bagamba nti ono ye kabaka, buli omu akkiriza kubanga abasinga. Kati oyo yali asinga abalala bonna, Mukama n'abeera nga gwe yalonda okubeera kabaka, nti obuwanvu bwe n'obulungi bwe bwali bumusaanyiza. So nga ate oli ye gwe tulabye ate yali mumpi, naye ono ye buwanvu bwe na bulungi bwe. Kansome Samwiri ekisooka essuula 9 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Olusooka luga nti awo waliwo omusajja wa Benyamini erinnya lye Kiisi, mutabani wa Abiyeri, mutabani wa Zeroli, mutabani wa Bekolaasi, mutabani wa Afiya, omwana w'omu Benyamini, omusajja ow'amaanyi, omuzira. Kaakati nno ono Kiisi taata wa Sawulo ye yali ow'amaanyi ng'era ye muzira, naye amaanyi ge n'obuzira bwe ate tebwamuwa kufuuka kabaka. Kati olwokubiri luga nti era yalina omwana erinnya lye Sawulo, omulenzi omulungi, so nga mu baana ba Isirayiri teri muntu amusinga obulungi. Ye yali mulungi, ng'obulungi bwe oli era alaba nti omulungi oyo yasaana okubeera kabaka. Kitaawe yali w'amaanyi nga muzira, naye nga tekyamufuula kubeera kabaka. Naye ate ono omwana Bayibuli etugambye ku lwokubiri nti yalina omwana erinnya lye Sawulo, omulenzi omulungi, so mu baana ba Isirayiri tewaali muntu eyamusinga obulungi. Okuva ku kibegabega kye n'okwambuka yasinga abantu bonna obuwanvu. Yali mulungi nga teriiyo amwenkana mu bulungi oba amusinga obulungi mu Isirayiri. Ekyokubiri nga muwanvu, nga obuwanvu bwe okuva ku kibegabega okudda waggulu teriiyo amwenkana, nga kitegeeza ki? Nga buli omu yenna asobola okukkiriza nti mu butuufu ono yasaana okubeera kabaka, ng'ebisaanyizo ebimuleetera okubeera kabaka abirina.
naye sigambye nti omuwanvu yateekeddwa okubeera, naye kyentegeeza nti ye Katonda yali yategekera omusajja oyo okubeera nti agenda kubeerako kabaka wa Isirayiri, n'amuwa ebintu ebyo bibiri. Yamuwa okubeera omuwanvu nga ayisa bonna mu buwanvu, yamuwa okubeera omulungi ng'asinga bonna, ng'era buli omu asobola okumukkiririzaamu. Kiki Mukama kye yateeka mu ggwe? Bulungi ki oba mbeera ki endala? Oyinza okubeera nga tobalibwa mu abo abalungi, naye ekyo kye yakuwa okubeera osobola okukikozesa n'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Oluusi ebimu bye tulina bye tuli, ate senga Mukama byakozesa, kiyinza okumaliriza nga ntubaga nti era yandibadde ekyo olw'okuba mulungi, olw'okuba muwanvu, olw'okuba mugagga, olw'okuba alina kino, olw'okuba alina kino. Naye yadde ebyo byonna ebirala tobirina, ekyo ky'oli kikusobozesa okukola ekyo Katonda kyayagala okole. Twalabye omumpi Zaakayo, tulabye omuwanvu Sawulo ate mulungi, naye nga Katonda yakozesa ebyo bye baali okusobola okubasobozesa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda gye bali. Kati njagala tusembeyo n'ono, ye teyali mulungi, oba oliawo teyali na muwanvu, simanyi oba yali mumpi, naye Bayibuli egenda kubeera ng'emutunnyonnyola. Ono nno yali Mukama waffe Yesu Kristo. Kati nno kyenkoonyeeko kigenda kuleetera abantu bangi nnyo okwebuuza. Manyi nti nno abasinga ekifaananyi kye tulina ku Yesu kyekyo kye tulaba mu firimu ne mu bitabo. Balina omusajja gwe baasiiga bulungi nnyo ekifaananyi ekyo, n'azannya firimu ya Yesu oba firimu za Yesu ez'enjawulo. Kati buli lwe tulowooza ku Yesu kye kifaananyi kye tulina, naye nze saagala kubawa ekyo. Nze njagala kubawa eky'ebyawandiika. Byo ebyawandiika byogera ki ku Mukama waffe Yesu Kristo? Ebyawandiikibwa so si firimu, so si ebyo byolaba mu kitabo, byolaba ku bipande nga bakulaga nti oyo Yesu, naawe n'owulira ng'omwagadde ennyo mu ndabika ye. Naye ye ekyawandiikibwa kigamba ki, oba ebyawandiikibwa bigamba ki? Ngenda kusoma Isaaya 5:3, nga Isaaya okuyita mu mwoyo wa Mukama atusiigira ekifaananyi eky'endabika ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yalabikanga. Manyi abamu kijja bakola bubi bye tugenda okusoma, naye sifuddeeyo lwa nsonga tugenda kusoma kigambo kya Mukama. Kwegala lwaki kijja kukola bubi? Nti obadde omanyi nti Yesu yali musajja mulungi nnyo nga bw'alabika mu firimu, nga bw'alabika mu butabo, naye Bayibuli si kyetugamba. Bayibuli yetulaga ki ku Yesu? Isaaya 5:3 okuva ku lusooka okutuuka ku lwokusatu. Wagamba nti ani akkiriza ebigambo byaffe, era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Ekigambo kino okubikkulirwa kitegeeza nti nno si kintu ekirabika amangu. Omukono gwa Mukama tegulabika mangu, naye Katonda agubikkula bubikkuzi n'osobola okubeera ng'ogulaba. Bw'aba takubikkulidde kukulaga nti mu kino mwendi, tosobola kumanya. Omukono gwa Mukama gubikkulirwa bubikkulirwa, kyavaga nti ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Kati n'ayogera ebigambo ebikwatagana ne Yesu. Olwokubiri, kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Ebyo bye bigambo byenjagala tutegere ku Mukama waffe Yesu Kristo, okusinziira ku Omwoyo Omutukuvu bwe yaluŋŋamya Isaaya okubeera ng'amwogerako. Talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga talina na kalungi akatumwegombesa. Nti Mukama waffe Yesu Kristo mu ndabika ye yali talina kalungi kasobola kuleetera muntu kumwegombako. Nga talina mbala
kati tetwogera ku mbala ey'omunda. Embala ey'omunda eyo Mukama waffe yagirina bulungi nnyo embala ye nga nnungi nnyo, naye twogera ku ndabika ey'okungulu nga si yasikiriza okulaba, nga talina bulungi, era nga bwe tumulaba tewali na kalungi akatumwegombesa, nga tewaliiwo kyoyinza kugamba nti kino kimwegombako. Olwokusatu, yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era yamanyira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne batamuyitamu ka buntu, nti mu ndabika ye nga talina mbala newankubadde obulungi, nga si mulungi asikiriza, era agambye nti omuntu ow'ennaku eyamanyira obuyinike era ng'omuntu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo, yali omuntu gw'otunulako n'otunula ebbali, kyebagee nti omuntu gwe bakweka amaaso gaabwe nti bwe mba mutunuulidde mba saagala kuddayo kutunula, ng'omuntu gwe bakweka amaaso, era bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu ka buntu, nti endabika ye yali tesikiriza, nga bwe tulabye eya Sawulo nti yali mulungi nnyo, nti yali musajja muwanvu nnyo, naye endabika ya Mukama waffe Yesu Kristo yali tesikiriza. Naye newankubadde nga endabika ye yali tesikiriza mu kulaba, ate ekyo Mukama kye yamuwa yalinanga ekigambo kye yayogeranga, ekigambo ekyo ne kireetera abantu okubeera nga bali attracted, nga bakwatiddwako, bakomeddwako, nga bandigenze eri omulala omulungi, naye ate omulungi alabika obulungi nga talina kigambo ekyo. Mukama waffe kye yali alina ekigambo eky'obulamu. Kaakati embala ya Mukama waffe Yesu Kristo kye yali yeeraga, lwaki Katonda yayagala amukweke mu ndabika efaanana bw'etyo, nti senga yajja nga mulungi nnyo, ayambadde bulungi nnyo na biki ebyo byonna, abantu yandibasikiriza olw'endabika ye, naye kati ono teyabasikiriza lwa ndabika ye, yabasikiriza lwa kigambo ky'obulamu kye yali alina. Kati endabika yo si y'ensonga, naye endabika yo Mukama asobola ogikozesa okubeerako kyatuukiriza. Wazaalibwa oli muwanvu, wazaalibwa oli mumpi, wazaalibwa oli munene, wazaalibwa oli mweru, wazaalibwa oli muddugavu, wazaalibwa oli ki? Emmumba Katonda gye yakubumbamu, yakubumba bw'atyo osobole okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.